Mikwano gyange abatulaba mwenna abasinzidde mu Uganda, abali wano mu Kampala, abali mu mawanga ag'enjawulo, abatufollowinga wano ku Godfrey Tumwebaze oba ku Tumwebaze Godfrey's Post, namwe mwenna abatufollowinga ku YouTube. Anjala kubabuuzaako muli muti eyo. Abamu muyinza okuba mulaba vidiyo eno ng'ewammwe budde bwa kiro naye nga wano mu Uganda ate tunaba kubanga twebaka. Sitera nnyo kubanga nvaayo okukola vidiyo ezifaanana bwe ziti, naye bw'olaba nga nvuddeyo okukola vidiyo eno omanya nti waliwo cause. Waliwo omukyala aludde nga nkubira amasimu mangi nnyo n'angamba Tumwebaze, nkulabye nnyo ng'okoze emboozi eziraga abantu abali mu bwetaavu ate ne bavaayo ne bafuna okuyambibwa, nange nsaba kunnyamba myezi ng'ebiri naye nga bw'omanyi emirimu oluusi nga mbeera eno ne sitafuna budde, naye ne mpulira nga kinnumiriza omukyala ono okumunoonyaako. Yaŋŋamba alina ekizibu nti alina omwana we alina ebituli 2 ku mutima n'omutwe gwazimba, so ne ŋŋamba kamunoonyeeko. Olunaku olwaleero nsazeewo okutambulako ne ntuuka mu bitundu eby'Elugala, bayitayo Lugala, akisangibwa wano mu Lubaga wano mu Kampala. Ne nsinkana oyo omukyala gwe mulaba awo n'omwana we, omwana we bamuyita musiimenta. Oyo omwana gwe mulaba alina emyaka 4 era yazaalibwa nga alina ebituli 2 ku mutima, ye embeera gye mulaba. Kakati oyo omukyala yalina omwami we ne bazaalayo omwana waabwe eyasooka, first born, nga mulungi, talina kizibu kyonna ku mubiri. Oyo musiimenta gwe mulaba yabadde mwana waabwe owokubiri, naye ye yazaalibwa nga alina ebituli 2 ku mutima. Omukyala okusinziira ku mboozi nga bwe mumuwulira, yamutwalako mu malwaliro ag'enjawulo. Waliwo eddwaliro lye bayita waliwo eddwaliro lye bayita ndyerabiddemuko awo, ajja litunyonyola awo, lyeyamutwalamu nga lyo specifically likola ku baana abaliko obuzibu obufaanana bwe butyo. Jinja Mbaale, bwe yava Jinja ne bamugamba adde e Mulago mu Heart Institute. Bwe yatuukayo era ne bamugamba ekizibu kye kinene nnyo, yeetaaga okugenda e India okubanga balongoosa omwana ono. Ekirungi kye twebaliza Katonda nti oyo omwana asobola okutereera bulungi nnyo bw'aba afunye ssente. Naye mu kiseera kino omukyala ono yeetaaga ensimbi eziri mu za Uganda obukadde 133, miliyoni 133, asobole okutwala omwana w'oyo musiimenta asobole okuba nga ajjanjabibwa. Naye mu kiseera kino okuva mu bazirakisa ayinawo miliyoni 4 zokka ze yakakuŋŋaanya okuva mu bazirakisa n'abantu abalala b'enjawulo. Weemusangidde nga awaali waliwo omukwano gwe yamugambye jangu ojjira osula wano kubanga abeera wala okuva eri mu kiti sayidi zeeyo ekiteezeeyo Matugga. Kati n'agamba sembera wano e Kampala okumpi abantu basobola okukuyambako n'ofuna ku buyambi. So nange weemusangidde ne ndaba embeera eyo ne ngamba kankole vidiyo eno tusabe buli muntu yenna, buli muzirakisa yenna alina kyasobola okuvaayo n'ayamba, oba 100 oba 1,000 asobola okuyisako ku simu ye eyo gye mulabawo ku screen ku mobile money, asobola okumuyamba. Kuba mu kiseera kino omukyala agamba nti takola kubanga oyo omwana nga bw'omulaba tasobola kumulekera muntu yenna. So takola, n'ebyokulya naye nabyo embeera nzibu. So bannayuganda bangi abagezezaako okuyamba n'ono omwana tusobole okumuyamba. Anamaria Tumuhimbise gwe tusanze Lugala asaba bannayuganda okumudduukirira asobole okutaasa obulamu bw'omwana we musiimenta ow'emyaka 14 alina ebituli ku mutima nga yeetaaga okutwalibwa ebweru ajjanjabibwe. Omwana ono musiimenta Ibrahim yalwala, yazaalibwa ng'ali mulwadde, alina ebituli 2 ku mutima n'omutwe omunene. Ne tugendako Mbaale ku Chuwa Hospital ne bajjanjaba ku nsonga ey'omutwe, naye ne bagamba tumutwaleko India okuzibya ebituli by'omutima asobole okutereera bulungi. Ne bansindika ku Heart Institute bwe natuuka ne bansindika India.
Anamaria agamba nti ono omwana we wakubiri eyasooka yali bulungi teyalina kizibu kyonna wabula ono bakitegeera nga tannazaalibwa. Musiimenta Ibrahim yazaalibwa 2018 kati alina emyaka 4. Alina first born ye mulamu mu wakubiri. Agamba nti oluvannyuma lw'okukitegeera eyali bba yamuddukako n'amugamba nti alina ebisiraani n'okutuusa kati talabikangako. Sinze nga nze sikola kuva nga naakazaala omwana ono sirina gwe nsobola okumulekera ate n'omwami siri naye. Kati ensonga lwaki sisobola okumuyamba nga ndizekka kwe kujja musobola okunyamba. Abantu abamu abasajja tebakkiriza bizibu. Kati bw'ozaala omwana alina ekizibu ng'eki kya musiimenta ate twakitegeera ng'akyali mu lubuto. Kati okuva olwo ye yalowooza nti kizibu omwana kizibu. Yagezaako nga omukyala n'amutwala emulago n'amalwaliro amalala wabula eno baamugamba nti yeetaaga okutwalibwa ebweru ajanjabibwe. Mu kiseera kino yeetaaga ensimbi obukadde 133 nga mu kiseera kino alinako obukadde 4 obuvudde mu bazira kisa. Twagenda Mbale Kuchwa Hospital nengenda ne ku Heart Institute Mulago. Aba Heart Institute be bansindise India ne bampandikira byensobola okunoonya nga ngenda ne bangambira passport 2 eyange n'ey'omwana ne tickets ne bagamba bajja kusobola kampuni netwala ejja kusobola okutunoonyeza visa n'obukadde 133. Ewaposo Grace Lubega yampa obukadde 10 kati mbadde ndina obukadde 4. Anamaria asaba buli muzira kiso okumuyambako asobole okutaasa obulamu bw'omwana we kubanga ebiseera bye baamugambira okujanjabisa omwana biweddeyo. Nze ndaba abantu bangi bayamba. Ndabyeko nga mama Nabbanja ndabye ayambye bangi nange mbadde nsaba nnyambe. Atuuse ebiseera ebituli mu mutima tassa n'asa bubi n'agendako ku oxygen olumu n'azimba olubuto ne tugendako ne basalako kati nga kati twabadde tugenza olubuto nga luzimbye ne bagamba wansi w'omutima gwe waliyo ekisawo kirimu amazzi kati ne basooka ne baganyunamu kati awo n'addamu n'akakanamu bwe batyo. Mu kiseera kino alina gy'abeera naye nga n'okukola takyakola kubanga talina gw'asobola kulekera mwana we nga n'ekyokulya kizibu ddala. Enamba zange ez'essimu ndina MTN 0788 28 59 37 neya Airtel 0705 55 36 8. Angambye nti yakubirako ku Bebe Cool. Bebe Cool president wa Gagame kubanga aina ekibiina ekiyambako abaana abafaanana bwe batyo naye yamutegeeza nti olw'embeera ya COVID abafunamuko ku buzibu natasobola okubanga amuyamba naye n'abaako wamulifaalinga naye ate bwe yatuukayo eri akampani eyo yandibadde muyambako nabo ne bamugamba bukosi beetaaga kusooka kufuna sente ezo basobole okubanga bamuyamba. Nagendako ewa Pastor Bugembe okumusaba obuyambi ne musaba n'abantu bamanyi abasobola okuba nga basobola okunyamba nampa enamba z'omusajja gwe bayita Bebe Cool era namukubirako nenjogerako naye. Musajja mulungi teyeepaaka naye yangamba COVID yabayisa bubi tebakyakola nagamba talina nga bw'asobola okunyamba kati nampeerezayo enamba y'omusajja bamuyita Saalongo yalina kampuni etwala abaana naye kati bwe nagendayo nabo ne bambalira ssente ezo bangamba ensonga y'okukola ku bituli by'omutima mba ndina okunoonya ssente ezo ezinaakolako ku mwana. Waliwo abantu bangi abagamba oyo gundi sente azisobola okuyamba si kuforcinga muntu nti muleete sente gwe bw'oba toyina ate toteekawo komenti mbi mugundi asobola naye ayinza okubanga naye alina ebizibu ebibye naye okuyamba kiva ku mutima gw'omuntu nti ninayo omutwalo ninayo 10,000 era osobola okuba nga otaasa obulamu bwa musiimenta
mu kiseera kino musiimenta ono gwe mulaba atuuka ekiseera embeera n'etabuka nga takyassa olubuto nalwo ne luzimba era baakamala okumusalako ku lubuto ne bamugyamu ago amazzi vidiyo nga bw'ogiraba. So embeera eno tewoomya nakabululu, naye tusaba buli muzira kisa yenna asobola okuvaayo n'ayamba aveeyo tukole kye tusobola nga ffe tusobole okuyambako ku mukyalo ono. Abaagala okumutuukirira osobola okuba ku simu eyo yennyini gy'olaba ku screen, oba nange bw'oba ontuukiridde obulungi nsobola okukutwala omukyalo ono gy'alina omulabako, kubanga era n'embeera ey'obulamu bwa bulijjo akasente kakozesa nayo si nnungi. Mwebale nnyo okuba nti buli lwe tuteekayo ekintu nga kino b'embeera bweti muvaayo ne mudduukirira abantu bwe bati, era bangi mubayambye bali mu bulamu obweyagaza nga bo lwammwe abantu abatwagala namwe abatufollowinga. Emboozi eno ebisinga ku mboozi eno osobola okugenda ku YouTube yange eya Godfrey Tumwebaze no subscribinga ne weeyongera okumanya biki ebigenda mu maaso mu gospel industry, mu secular world, mu Christian entertainment n'ebirala, emboozi ezikwatagana ku bantu bwe bati, naawe n'ofunamu ekyokuyigamu. Mwebale nnyo okumpuliriza, munzikirize mbasiibulire wano. Mbaagaliza olunaku olulungi, mbaagaliza emirembe, mbaagaliza okubeera n'omutima ogusobola okuba nga guyamba. For God and my country.